Poliisi yeewera okuba kampuni eya New Vision mu mbuga z'amateeka nsonga ki Zex birangirangi munange yabivuddemu ebyo performinga ku show ya Diamond Platinum wali ekololo ebya Pastor Bujingo ne Mukyaalawe biri kuki era bano bakyali bonna oba byonna namala just weekumize kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula fena buterevu ntandise munange ne story eya Aloysius Bujingo ono bigenda bitambuzibwa nti yandibanga ye ne Mukyaalawe munange bayawukana dda naye nga go amazima gali nti musajja mukulu ono kyo yandibanga bano tebali mu good terms ne Mukyaalawe. Jukira oluvanyuma lwa ex-wife we okugaana okudivorcinga naye kino kyaleetawo munange entalo wakati we ne Mukyaalawe kubanga ye omukyala Suzan makula agamba okuzaala omwana ayina kubanga munange agattiddwa mu bufumbo obutukuvu wabula ate omukyala omukulu ye yagaana okubanga adivorcinga ne musajja Aloysius Bujingo. Kitegeeza bano bayinza obutasobola kubanga ate munange bazaala abaana era kitegeeza omukulu Aloysius Bujingo ayina kuddira Mukyaalawe gwe yajolonga gwe yayogerera ebingi byonna mwabiwulira. Kakati nno ye Pastor Aloysius Bujingo alabira ddala nga kyo ekigaali kimukutte ekitimba kimukutte era muli ayinamu n'akaddanyuma agamba singa kisoboka yandizeeyo munange mu bufumbo bwe obukadde ne Mukyaalawe eyasooka wabula atya era alimu okutya n'okubanga ajja kuswala ku bigambo byonna byayogera ex-wife we munange yayogera bingi abantu ne bagamba pastor si yandibadde gwe abyogera ebyo naye ye yabyogera. Kakati no awo embozi wezitambula nga zigamba nti bano tebakyali bonna gandibanga mawulire matuufu olw'ensonga bano tebasobola kubeera mu bufumbo we batyo ate ne batafuna baana. Kitegeeza omukulu Aloysius Bujingo aba ayina kuddayo mabega ewa Mukyaalawe ate tasobola kubanga munange essaawa zino atuleetera omukyala omupya ye ng'omusumba kiba kimuteekawa era amawulire mangi gazigalaga nti bano bo ssaawa zino bali apart bali byabwe buli omu ali bibye naye olw'ekitiibwa ky'ekyaki balina okulaga nti bali bumu. Jukira omukyalo ono agomedde bingi avumiddwa buli kivumo ky'omanyi naye n'agoma n'asigala mu bufumbo. Jukira obufumbo bwe bagendamu munange wa traditional si bwe buno obufumbo obutukuvu obw'ekyaki olw'ensonga okugenda mu kyaki balina kusooka kudivorcinga na mukyala omukadde. Eyo nga nkugyeyo munange yo poliisi egamba egenda kubanga munange eteeka kampuni eya New Vision eno nga etwalibwa gavumenti era nga egenda kubanga ekubwa mu mbuga z'amateeka. Lwaki bano bavuddeyo ne bagamba nti omukulu Ochola ono mbu mulwadde muyi era yatwalibwa bweru wa ggwanga kubanga afuna obujjanjabi ekintu ekitabadde kituufu kubanga kino kiba kireeta insecurity mu ggwanga Uganda oba olabula abalabe. That's why ebiseera ebisinga omukulembeze w'eggwanga totera kumuwulirako nti mulwadde olw'ensonga ye obukulembeze bwe oba obutadde matigga. Singa ovaayo n'owandika amawulire amafu nti omukulembeze mulwadde muyi munnange alajana woowe awo ogenda leeta obunkenke mu ggwanga. Kakati nno bano byonna bye bayogedde byabadde bifu era bino byakakasiddwa omukulu Fred Enanga eyavuddeyo n'agamba kituufu ye Ochola yagenzeko mu ddwaliro wabula yabadde n'obuzibu ku maaso era yajjanjabiddwa bw'atyo omusawo n'amusaba afunemu kaliivu ak'ennaku ensaamusaamu era bw'atyo yatwalibwa ewaka okuwummulamu wabula si bituufu. Omukutu ogwa New Vision bye gwawandiise nti ono mulwadde muyi bw'atyo mbu yawerekeddwako ne Sajoni Mulamba munange omusawo omukenkufu okuba nga ono alongosebwa mu ggwanga ery'ebweru. Era okusinziira ku bujulizi obwo munange poliisi egamba bano tubakube
mu mbuga z'amateeka olw'okusaasaanya amawulire amakyamu. Eyo nga nkujje mukwano gwange ye omukulu Zex Enkyekome birangirangi ono agamba tagenda kubanga aperforminga ku show ya Diamond Platinum. Ono ensonga gyawa agamba amaze ebbanga ng'awulira obulango nga butambula ku mikutu egy'enjawulo wabula nga wootunulamu ku lisiti ey'abo abagenda kubanga baperforminga ono munange abaddemu. Zex Enkyekome birangirangi agamba kale olw'ensonga nti abantu bano tebamutuukirira mu butongole oba abategesi b'omukolo guno munnange bano tebamutuukirira mutegeeza ku nsonga ezo yadde nga mu bulango abaddemu ate nga ne maneja we naye talina kyamanyi ku nsonga ezo wabula ttiimu ye egezezaako kubanga etuukirira abantu bano abategeke ekintu kino nga tebaddamu. Kitegeeza bano osanga bakozesa erinnya lye mu bukyamu okusobola okubanga munange bongera ku bawagizi abagenda okubaayo. Jjukira ebiseera bisinga bagenda ne balanga akalango ne bagamba n'abalala bangi. Kyawukanako n'okugamba nti Zex birangirangi agenda kubeerayo Jose Chameleone wakubaayo Winnie Nwagi, ebyo byawukana. Kitegeeza wewe bakuneminga ku lisiti y'abagenda okubaayo olina okubanga munange olina information yonna ogenda kuyimba ssaawa mmeka era ogenda yimbira ssente mmeka budde ki lunaku ki naye byonna omukulu agamba talina kyamanyi. Kale olw'ensonga eyo ono agambye ye avuddeyo mu butongole tagenda kubanga aperforminga ku show eyo olw'ensonga tanafuna information yonna ekwata ku kintu ekyo. Era bw'atyo asabye Abannayuganda mwenna abawagira music mugende mubeeyo muwagire ekintu ekyo naye ye Zex birangirangi temugenda kubanga mumulabayo olw'ensonga ezo z'abawadde wansi awo. Jjukira nti Diamond Platinum yayogeddeko ne bannamawulire n'abategeeza nti agenda kubanga ata oluyimba lwe n'omukyala Spice Dana era nga tanaba kubanga addayo eri ewaabwe agenda kusooka munange nakola video ya luyimba olwo. Era ono yabagambye nti alina ennyimba nnyingi n'omukyala Spice Dana era nga kino babadde bakipulaningira ebbanga ddene era nga kiba kirina kuggwa mulundi guno gwazzeeko mu ggwanga Uganda. Katusuubire it's gonna be a hit. Of course tukimanyi bulungi ffenna nti omukulu Diamond Platinum tatera kutuyiwa yadde ng'oluusi munange bitera okugaana naye nga y'omu ku bayimbi be tulina mu East Africa nga kuba eat after eat era nga ye tatera kubanga munange atubowa. Sanvu lujja kuba lwakutaano kataseya Alex Muhanji abayimbi ab'enjawulo okuli Nameless Muna Kenya, Alien Skin, King Saha, Spice Dana n'abalala ba comedian ba DJ bawerekeddeko Diamond Platinumz naye obadde okimanyi nti bonna ate bawerekeddeko Alien Skin. Lwaki nkugamba bwetyo anti bonna bagenda kumaliriza okuyimba Alien Skin alyoka alinnye ku stage ayanirize omugenyi omukulu Diamond Platinumz naye nsinze kweyaliikira Diamond Platinumz kuba butereve mukwana gwange nenkujjukiza nti obadde kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munage tambula fena saba mukama Katonda bankuumire mweraba.